ebisere bisinga ezekusa 12 ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba kati ensi Uganda we yatuuse yeetagisa bwongo bw'oba tolina bwongo Uganda eno tokyagisobola Uganda we yatuuse tebwakyali kukozesa maanyi wabula kati ebintu byakubala tuli mu kibalo kakati twolekera 2026 buno obudde bwa accountability tulage twakwasa obuyinza gwe MP twakwasa obuyinza gwe president twakwasa obuyinza gwe kansala twakwasa obuyinza gwe mayor twakwasa obuyinza chairman 5 obuno obudde bwa bibuuzo kuddibwamu buno obudde bwa bibuuzo kuddibwamu tetwagala bambi wowe wuwi Ugandans are asking questions which questions are supposed to be answered in a legit way munansonyiwa in a legit way sikudda mbuzi nti betakwasa obuyinza emyaka gigenda kuwera 5 tubuzayo mwaka gumu n'emyezi ng'esatu obeena bwe twakwasa obuyinza bwe twakwasa wabukozesa otya kamabulira akantu kano kuba kagenderamu ebyo bannayuganda mulina okubanga muli bagezi nnyo era nkimanyi muli bagezi ekisooka mwe abalonzi mu nsi ojjukiranga nnyo omuntu eyakuyamba mwe abalonzi omuntu eyakubeererawo mu kizibu kye walina n'akuyamba mwe abalonzi ekyokubiri kyawa nnyo ensi eno erimu ebizibu omuntu eyo eyakugamba ng'alina obusobozi n'akugamba okuba nga akujja mu bwavu bw'olimu oba akujja mu mbeera embi gy'olimu nga n'obusobozi abuyina n'agaana abantu abo tobeerabiranga teweerabiranga muntu eyakuyamba teweerabiranga muntu oyo eyalina obusobozi okuyamba n'agaana okuyamba baamuwa minisita baamuwa MP baamuwa kakiiko omuntu oyo tomwerabiranga oyo eyalina obusobozi n'agaana okuyamba kugaye lero bino byenjogera bya makulu ekirala temwerabira mukulembeze oyo eyakusuula mu buzibu oba omuntu yenna eyakusuula mu buzibu nti omuntu oyo mwamwagala nnyo naye ate yabasuula mu buzibu era bwe kitambula mu bulamu omuntu oyo mu bulamu eyakusuula mu buzibu tomwerabiranga kati kikalo kw'abakulembeze kiruma nnyo okuba nti olina obuyinza ne bukuvaako kano k'abagezi kokka mwenna bagenda mu 2026 kigenda baluma nnyo nga mwalina obuyinza ne bubavaako era batugamba mu nsi abantu abo beetaaga kusabira era kigenda kuluma nnyo gwe yalina ssente ng'olina obuyinza ssente zikugwako weetaaga okusabirwa era kigenda kuluma nnyo bw'onoolwala ebirwadde oba weetaaga sabirwa mbagambye lebe njogera by'abagezi bokka kati mu nsi gye tulimu kolerera nnyo abantu abakussa mu buyinza buleme kuvaako kolerera nnyo abantu abo abakuwa ssente kubanga awo wafunira amaanyi abakuyamba kuba abakutwala mu kifo ekyokufuna ssente kakati abakutwala mu kifo ekyokufuna ssente gwe ne batuuka obudde bakwetaagira naye nga toliiwo kiba kibi bakusindika ogenda bakolerera enkola polisi egenda basobozesa okubajja mu bwavu kubanga nze palamenti ya Uganda ekisooka nze omukubawagira esalwe babere batono
ne China ina abantu bali mu billions z'abantu babachise Uganda kumpi bakisinga abachise na America eri mu milioni ebisatu Uganda ebasinza abachise Abamerika bali milioni nga bisatu kubanga kiki kye Mutesseze kitwagala kati make these people accountable bye Mutesseze biyambe gwanga one kubanga Mutesseze bye bigenda kuvirako amasomero kuba malungi kubanga Mutesseze bye bigenda kuvirako amasomero okuba malungi oba muntegera bulungi so kati buli mukulembeze ali awo bakansala by'Mutesseze bye bigenda okukyusa ekitundu kyo kyolimu ku by'ensoma ku by'enguudo ku by'amamaliro ku by'amazzi ku by'abavubuka ofuna emirimu kubanga ti obuzibu tuyina nti abavubuka tebalina mirimu bazibu nnyo kyeva mulaba abaana bamwe bali ku Facebook bavuma bantu bali ku TikTok bavuma bantu kye basigaza tebalina mirimu bali idle. I won't say they are disorderly. So mwenna abakulembeze abampuliriza kawedde mudda buno obudde babuuza ebibuuzo era mujja kunsonyiwa okwogera ebigambo bino kati mwe abalonzi mwina kudda ku kiri kye ne bagamba kulonda abantu bababeererawo mu mbeera zammwe obudde bumpeddeko naye tulabye ennyo n'eggwanga lyaffe eno Uganda eri abantu abalimu okututiisatiisa enkola ya gavumenti bwebezze gwe omukulembeze mulimu gwo kulaba nga abantu bagijjumbira si kusiba bweti n'olinda kalulu bawa ssente nja bagulirira bannondi no you have not solved the problem you just want power you don't have any solution you are thinking of bribing voters and some have collected a lot of money to bribe voters because they know these people are poor. They want the money just. They cannot even follow any ideology that comes down. Those ideas are not followed in voting. Era kyovola principle ye emana ekola. Tibana byafuzi batwagalako kimu makomera kutusiba kusasula musolo na kubawa bululu bibintu ebisatu. Kati bana byafuzi mwino okulwano kijjawo. Emisolo abantu jimbasolozaamu jikole ebintu ezino okukola. Ate mu bakulembeze bampuliriza nga you're just appointed. Mbegayiridde enkola za gavumenti zino mujje ku ma radio mugere ku ma TV mutekewe ebimeeza abantu bazitegeere. Nze omuzirango Lubowa Kyemba ewaffe Bukunja wali mu Kyaggwe East African Express atagenda takoga ever challenge but never called. Sijja banyumiza nnyo ba Israeli leero kubanga Israeli saba Palestina basuse mu lusanvu manya bagundi mu Lebanon. Israeli eriyo etabusi bantu ensi Beirut manya gundi Lebanon mu kibuga kyabwe Beirut begasedda abezibula batandise okuba emizinga mu Israeli ebenja bibanyumizaako olunaku olulala naye kati Uganda ekyannuma Abapalestina babassa abasukka mu mitwalo Israeli tandise okutwala n'amaka gaabwe Amerika tefaayo wagira buwagizi kati ensi nga Syria Lebanon zitandise okwegatta Iraq nawulidde yazzeemu nayo kati Iran ekirimu so tuyinza okuddayo emyaka 7 emabega wakati entalo z'Abawarabu n'Abaisirairi olwo njafuna olunaku mbabuulire ku bintu ebyo so njagadde olunaku olwaleero mbalage ensi ya Uganda bweri abakulembeze right now we are demanding for accountability. Jenakof kasoulya senyiga kifuba sore throat asthmatic cough the allergy funa ufunyi Jenakof kakati ate kasoulya nga